Saabalamuzi Alfonso Winyiddula ayambalidde akulira ekibiina kya bannamateeka Isaac Ssemakadde olw'okuvumanga abalamuzi. Abyogeredde mu kuggulawo omwaka gw'amateeka 2025 ku kkooti enkulu mu Kampala. The President of Uganda Law Society, in his typical way, is invading my space and saying he is embarrassed. He has not been asked to come and speak. I'm not in charge of protocol, so I don't have an answer for you, but I will certainly address you in my speech. Mu bukambo obw'ekitalo Dola alagidde Ssemakadde okwetondera esiga eddamuzi naddala omulamuzi Musa Sekaana gw'agamba nti bayitiridde okumutyoboola. It is a trend, very dangerous trend, where people relish, people find pride, people think they have greatness in attacking instead of criticizing judicial officers. Ono yeewuunya Ssemakadde olw'olulimi olubi lw'akozesa nga terusobola na kuyisibwa mu kamwa. The type of thing you will not say near your sister, near your mother, but they will say it openly. Dola agamba nti bo tebagaana kuba wabula saako n'okuwakanya ebyo bye babeera bakoze naye ekibaluma kwe kuba nti Ssemakadde akozesa olulimi olubavuma kyagamba nti kyamu nnyo. Now when the leadership of a law society is the one taking the lead to drag judicial officers into the mud, is the one, just because a decision has been made which you're not happy with, and then when a decision is made which you think favors you, you're all over the place thinking the decision was made for you. Judges do not make decisions for any person. They make decisions in accordance with their understanding of the law. Ono era ajjukiza Ssemakadde nti ekirongole ekiramuzi kya Jironga ajja kukyetaaga era n'amubuuza bw'anaakola ng'amaze okukisuula. Know and understand the difference between criticism and abuse. Dola era aweze Ssemakadde okwogera ku mukolo gwonna ogw'abalamuzi olw'obusiifu bw'empisa bw'ayolesa. So I am the one who said the president of Uganda Law Society, called Isaac Ssemakadde, will not speak in the judiciary function. Nobody else. But that comes about if you own up and you offer apology. If you don't apologize to Justice Owindole, it doesn't matter. But please apologize to Justice Musa Sekaana. Ono abadde omukambwe okukira ennomba ategeeza nti omuntu tasobola kumuvuma n'okukwemula n'okuswaza kyokka n'ajja mu luggya lwo ng'ayagala okwefuula nga watali kibaddewo. I think only a fool, and I really mean it, somebody insults you, degrades you, dehumanizes you, and then he comes to your compound and say it is business as usual. It is not. Olwadde olw'okutabukira Ssemakadde asituse n'abakakiiko ke ne bafuluma abadde omukolo. The judiciary's reliance, however, on the power of contempt to shield itself from critique is an indictment and not a defense. To my colleagues at the bar, the fight is not yet over. The Radical New Bar is not a moment, it's a movement. We will be here long after the faces on the bench have changed. Minisita w'ensonga za ssemateeka n'essiga eddamuzi Norbert Mao mu kwogera ku mukolo guno atabukidde bannamateeka bayingiza ebyobufuzi mu kkooti. Our schools of law do not teach character. They give you a lot of knowledge. You will be very clever and very good in your profession. But things like character are a result of mentorship. Yeewuunyiza naddala ku musango ogwakaggwa ogwa kkooti ensukkulumu mu kifo kya bannamateeka okuwandiikira ekitongole ky'amakomera okuta abantu baabwe baddamu b'amawulire ne bakyogerera kyagamba nti kyamu nnyo. I understand they have now gone to appeal to the president. Why should they go to the president? The president has enough problems, Congo, M23 and so on. He's a busy man. Let the judiciary do its job. Ssaabaminisita Robin Nabbanja yakiikidde President Museveni era nga mu bubaka bwe asabye essiga eddamuzi okufaayo okulaba nga bannansi bafuna obuweereza bwa kkooti. Judiciary service or judicial service, like public service, should be for the benefit of the people.
irrespective of their age, sex, tribe, and religion. Awabudde sigeddamuza okulaba nga basala emisango mu bwenkanya naddala eri bannamwandu ne bamulekwa. Some matters involve estate distribution, land ownership, and family disagreements. In deciding these cases, the court must be sensitive to the rights of all beneficiaries, especially the most vulnerable ones, such as the widows and the orphans. Shamshad Nalujja yakusakiddwa eno ku Lwabukidde TV.